Uganda, my mama, land of wonders. Oh, Bulungi, everywhere nyanja nesozi, they're in the Pearl of Africa. Oh, Bulungi, boy, Uganda, ekule, chijisa, Pearl of Africa. Yendi bane ni yeno. Across the Sahara, down the Lipoponica, when it's before media took the ensonga, nga tukyali mu kulambula Kasese, olutuse Hot Springs, bazita Kibenge. Kibenge, wetugenda okubeera nga kifundu kyaffe kino ate kifu kikuweereza. Abakozi bangambye nzijjemu engatto nyingire amazzi. Amazzi gano gabeera gookya, naye nga ebisingakawo bagenda kubanga bebitubuulira. Before media twoli, tugusa ensonga. Amaze okujjamu engatto. Sitafika hapa kuchagata takuja. Mkono wangu mlimaza gocha emekolanga sauna. So ekola massage. Ala wakuluma ona. Ewonya mubiri awakuluma. Ate amazi gano gaina mineral zizonya abantu. Enjenga amazi gano. Namulabulirayo. Tukoleka buli omu olaba anabako. Nibyalagala katonda toka dipisi mwa dipisi. Muleke just to match this. Massage ebera okubudde bonna. Backbone pain, chest pain. Ngeri olaba tukola massage. Ngeri olaba tukola massage ebera obudde. Sawa yonna kuva ku sawa emu paka sawa emu massage eberawo. Amagulu gakusuma Gwakuba akamu ojabuzi wano even if you have mutugambye nti waliwo amazzi emirundi ebiri. Request before media, batunyonyole tuwaliwo amazzi ga mirundi ebiri agafumba amagi gano gakunaaba n'amassage n'ofuna n'amassage ate gawonya wano wetumbira amagi ng'oyagala kunywako ng'olina alisaazi oza mu lubuto bookya baba si bya muzanyo ositekawa amagi n'ofumba n'olya ate n'onywako ate osobola anabe bulungi nnyo naye amazzi agatya sooka okwateko buto wulire kwata wasi gagafumba amagi wano olaba wensena gano malala nagali malala awo olaba wensena aweji
lijja Nze mupe ku mazzi. galina minerals abunyonyodde Leka kuwa mu kakopo, amazzi kakopo gano kalungi na kanungi. galina Galina zing. Zing. gali medicinal galina zinc. Galina zing. What- Yes, that's how we do now. Galina zing, yes. Gali salty. Buganyweko olire. It's nice, eh? Ganga tabu yonna. It's nice, my friend. Ganywa. Yeah. oba olina ekirwadde ky'olubuto magumba omugongo oguluma akuba akamu kazina kyali wange yetakola bwati tasanga gyokoma okulu amangi gyokoma Buche lwagiro. Kugamba tolemererwa. Tolemererwa. Amanyi olera. Amana ngeleta. Nakusane. nettaka nyininyini lyokya jangu nyweko Senior. wano abalambuzi batera okujjawo Hey, wait, how many visitors from UK? Many visitors here. UK, Canada, and Germany. I have my best friend in Germany. Courtesy. Hey, here. Even so, it's just me. I'm the only woman in this place, brother. so abantu And I'm a doctor Masaja Chandra here. Dr. Doctor Masaja Chandra. Dr. Masaja. Masajja Chandra here. Naye abo wanatukola masaji. Yeye akagamba masaji, yeye akagamba masaja. Masaji. So, Dr. Masajja so may I have a proper evidence about this water? Because me, I'm a doctor Masaja. So, twa history this water is like 50 years ago. Our grandfather was my grandfather is now big. So now this water. So now that's why I want to address you. This water is medicine. Function number one. Even if you have skills in your body, like pimples, these skills. Function number two. If you have a stomach problem, like a pressure and acid skills, this is what you drink. Yeah. Function number three. Manpower. Both. Manpower. Manpower. Both gun boys. Manpower. What you move? So me, I'm a baby, my friend. Hey. No, and we have many. Yes. if we have broken You come here. Hey, just come and sit just 1 week you start but it's so hot others they come when they are carried on the back they don't actually afford to walk Yeah. they just And, come here 3 days and the man start walking okay ndowooza abakulu bawulidde nti gano amazzi gayunga amagumba abali eyo nga wamenyeka ojja buzzi ne weebakawo like 3 days ojja kuba nga otandise okutambula mazzi ga byewuunyo naye nga tuli kaseese zino hot springs baziyita kitagata hot springs. In local language, in local language we call Chiriba Chatumba. Kiriba kya Tumba In Rukonzo language, it's called Chiriba Chatumba. So, hot spring, it means that the water which is ever hot, whether it's raining, whether it's in the morning, whether in the evening, Even if it's raining soon, it's hot. it heals very many people. Even if you are an old person like this, you become strong. When you are who is useless, and we are telling you, tell very many people to come and be healed from here, because this is a healing center. When you are strong, and those ones who are very, very far, normally come here on Hot Spring. It is located in Bank Village, Vice Pass, Road.
Here in Kansai, even to give us rainfall formation, this one has some vapors. You see some vapors? Yeah. It gives us rainfall formation. Yeah. Because rainfall formation, because this water, this vapor, it can goes on earth, it forms clouds. Yeah. And clouds give us rain. Rainfall formation. That's why Kansai area we can pray. I just go for the one. The water from under the ground, by just one process. That's an there's some rocks down there. There's some rocks down. Yeah. Okay, ndowooza ensonga oziwulidde nga wano bwe tubadde mu kitundu kyaffe kino ze bayita hot springs za Kitagata naye nga gwaliko SB4 Media kugamba kintu kimu nti subscribe naye nga tukyali Kasese tubalambuza Kasese. My name is Kito Nelson. Originally, Kito Nelson. So I'm coming down. Tuyingira bwe tuti. Olaba. Oyinya mpola nojja n'otuula bwoti. Mpola nga bw'ojanjaba omubiri gwo. Mpola naye ate masiki ogiteekako bulungi kubanga masi ewerako n'owomerwa mpola. Within 3 minutes, 5 minutes otandika kuswetinga. Mpola ng'obanga oli bubi mpola kubanga lino ddwaliro kiriko obuzibu bwonna ng'olina omutwe ogukuluma nagwo ng'ogunyigako mpola mu kifuba omwo mpola kubanga lino ddwaliro kiriko buzibu bwonna. Wensalagana amazzi nengatwala gye nga tutte gaba gakyakola. Kati amazzi gano wali gwe twasoose gwe tubadde tubalaga wali we tunywera wali amazzi gali n'obwogatwala gasigala gakola kyekimu kubanga ddagala luwonya buli omu kubanga bwe gawola ziri minerals zongera okwekwata nnyonyo owulira noboba ng'oganywa mu kanwa oba owulira ddagala kyoba olaba abakadde abazeeyi nafe abavubuka abaana abato buli omu yenna awonyezibwa wano. Lino ddagala lyaffe Katonda yalituwa ddagala lya mukisa kiriko mizizo yonna kiriko ki emikisa gibeera wanokola ki yatuwa bannange akiri wano Kasese bannange mikisa gyokka Katonda yagituwa maama Katonda emikisa yagituwa ki yagituwa tubonerera wano twaliko misiyani byonna kati nga ffe abavubuka abamu obusanga olumizamu katono osanga tufulanga bici tufulanga mukabici siriya bannange olabulamu bannange abo baba bavubuka abo abasanga akolamu bwati baba bavubuka ate kunyumirwako abo osanga bali bavubuka bakoze eki ate kunyumirwako naye n'agamba nange kangende ku mazzi agakola ki agabuguma mubanyumiza ab'Ekampala bona bagambe emirembe giri wano mugambe gavumenti tetugala emirembe giri wano obulamu buli wano gavumenti mugigambe tetugala ekiddako social distance weri masiki wazijjawo eza gavumenti nono zatuuka gavumenti etuyambye nnyo tubadde bubi kubanga tubadde bubi emasiki zino nga tunazifuna emasiki zino tunazifuna tubadde buno olufunibaavu nnyo That's good. Kayamba manpower. Gatwaleko. mbere amasaji massage. Already massage. Massage service. Massage service. Mugongo.
Era ng'okola exercise ng'omwama olire. Kola exercise n'omuntu abalema. Kano kayamba nnyo ku mugongo. Kasika okata omugongo guno zino. Nga bw'alumizibwa. Mugongo gwona. Omugongo gwona. Musiko mukono. Me am a doctor, massage professional. I have my certificate in the national level. Joints zino. Joints zino zigorwa bulungi. Omukazi n'abeera bulungi. Oba musajja oba mukadde. N'omwongeramu exercise. Ng'omusikazi no katisi. Exercise yonna. Ng'omwongeramu exercise. Ng'osikazi n'obiriizi zino. Ng'okola ki? Ng'omugolola bw'oti. Now even how head massage. Now this is head massage. Which head massage? This is head massage. This is head massage. How many types of massage? Head massage, soft massage. See? And head massage. N'aleeta ekifuba. Kyuka leeta ekifuba. Kyuka leeta ekifuba. Abaagala kukola west. Abaagala kukola west ng'okola ki? Ng'osala olubuto. Ng'asala olubuto. Even you see, mask bani kasese mask. Even kasese wa mask. Even kasese wa mask. Okola massage. Bayambadde ki? Naye munasanywa kubanga nze kyakola ki? Kati kyayogera nkyali. Ulaba sine video, ulaba this kasese mask. Ngaba factor. Alumizibwa omikono. Ng'omugolola bulungi. Ng'omugolola bulungi. Ng'omugolola bulungi. Abeera bulungi nnyo. Wangala matamu massage. Massage ngawo alumizibwa muno mu nseke muno. Mu nseke muno. Massage ngawo otya mulage engeri massage ngawo. Kubanga oba okola massage okola mubiri gwonna. Olina mubiri gwoleka kubanga omubiri gwonna. Oba massage nga mubiri gwonna. N'omukola bulungi nnyo. Ngawo wakati wonna. Madam, I see you feeling high. Massage awo. Oh, madam, come on, madam, I feeling high. Oh my goodness. That's good. Ora vyagala. Katubadi bakanyanya. Oh my God. This is better. Ngokyagenda maaso. Ya feeling banange. Zino parts zino zitera okuluma nnyo. Maskulu. Maskulu. Ng'omugolola bulungi. Maskulu. If you are tired. Muno parts zino ozigolola bulungi. Massage is nice. If you are parts zino. You are tired. Wena zigolola bulungi. Yeah. N'omutereeza bulungi nnyo. N'agenda ng'ateredde. Mukibuga kirikirinya. Nga kikoze eki. Walayi. Kamugenda nambola. Lefasira mpula bulungi. Okitegeera. N'ogenda nambola banange. Ng'agenza akoze eki. Ali bulungi kubanga. Bw'oba ovaawo. Ng'ogenda ku exercise. Ng'ogenda ku exercise. Osooka kulaba kiwakoze wekiri. Olaba. Osooka kulaba kiwakoze wekiri. Omubiri alina kukola ki? Kuba bulungi. Si y'amaanyi nnyo ku mukazi oba ogololamu mpolampola nga si musajja. Ku bakadde olina kugololamu mpolampola. Ku bakadde emigongo n'ekola ki? Nebeera steady. Uganda, my mama, land of wonders. Obulungi, ebibira nyanja n'ensozi, they're in the Pearl of Africa. Obulungi bwa Uganda, ekkula ekigisa Pearl of Africa. Yandibane ndiye byeno.